Genda maaso, ebirungi biri maaso. They will talk and talk and talk and talk and talk. Shiba Karungi aka Swag Mama namukoli CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ogamba otya gwe nagenda maaso n'okuba nti ate otugoberera yonna gy'osinzira okuba nti ate otugoberera. Omulimu ogwange gwa kubaweereza mawulire ate ogwammwe ogwa ku subscribinga na ku likinga video zaffe zino eno. Kakati Shiba Karungi tukyali ku Shiba Karungi pregnant. Bana Uganda basanyufu. Everyone is so happy about Shiba being pregnant. Beimu ku bana Uganda bye basaba edda Shiba Karungi okuba nti ate ali lubuto. Wabula avuddemu omwasi. Shiba Karungi avuddemu omwasi kweribo erimu eri yenna ali eyo ng'ogenda maaso n'okuba nti ate oyogera ku mwana wa Shiba avuddemu omwasi. Eri aboogera ku lubuto lwa Shiba nga balogera mu bubi, babulogerako mu bubi. Eri aboogera ku lubuto lwa Shiba nga balwogerako mu bulungi. Kakati Shiba Karungi yagamba nti mmwe mwenna abagamba nti mwagala kulaba taata wa mwana we kubanga abantu abasinga beewuunya naye musajja ki ali emabega w'olubuto lwa Shiba. Musajja ki yafunisiza Shiba olubuto? Buli munnayuganda agamba ayagala kulaba ku taata w'omwana wa Shiba. Shiba Karungi agamba agenda kukola ekivvulu, yakoze concert era concert ya Shiba egenda kubeera wali eri ku Ketiovu Lugogo. Buli ayagala okumanya taata w'omwana, buli ayagala okumanya ku by'olubuto, genda e Lugogo ky'ogenda okumanyira buli kimu. Buli kimu agenda kukyanveiringiraawo, buli kimu agenda kukyogerako kaawo. Naye abamwogererako nga abamwogerera ku lubuto lwe, aboogera ku lubuto lwe ne ku mwana we nga mulwogerako bibi, ye abagambye nti agenda mu maaso, ebirungi biri mu maaso. Agambye ne we mwogera let them talk and talk and talk. Queen Kama Swag Mama agenze maaso n'okuba nti ayongera okulumya bonna abamusabira essaala embi. Omanyi Shiba Karungi buli omu abadde amwogerera bubi. Ye akakazi kakaddiye, akazi lwaki tekafuna lubuto, akakazi kakaddiye, akazi lwaki tekazaala, akazi kakaddiye, mbukko kannakyeyombekedde, yalufunye ali lubuto kati agenda kuzaala mwana we ate muli mu kumwogerera. Agambye nti ne we mwogera ye asigala agenda mu maaso, ne we mwogera ye asigala ashayininga era ajja kushayininga paka. Ono ye Shiba Karungi yazze kubalumya, tayagala kumanya, yazze kulumya buli muntu. Oba okitegeera ekintu ekyo. Tuli basanyufu nnyo ku lwa Shiba Karungi, tuli basanyufu nnyo. Mukama Katonda yeebale kuba nti ate akolera Shiba. Yatukwagaliza safe deliveries. Bawagizi bonna abashiba, bonna abashiba Olix bakwagaliza safe delivery. Queen Kama oba okitegeera genda maaso n'okuba nti oyongera okushininga erudde eyo.